muwulirize bulungi nnyo vidiyo eno. Omuwala gw'olaba oyo mu katambi boosi we yabadde amuteze eddogo ng'amuteze eddagala nga baagala ono Kadaama alibuuke eddogo limukwate oba nsonga ki yabadde emuloza mukazi wattu nange simanyi. Kati wuliriza, boosi we yazze n'asanga Kadaama ono ng'ali mu ddiiro n'amugamba nti agende yeebake ng'obudde bukyali. Kadaama ne yeebuuza mu mutima, ono Omwarabu aŋŋamba ogenda okwebaka kiki? Nga buno obudde si bwe ntera okwebakirako. Nga munnange agondera mukama we nga Kadaama ayambuka mu kisenge agenda akole ki? Agende yeebake obudde bwa kiro sawa ziringanga mu 4:05. Kadaama ng'agenda mu kisenge kye ng'adda ku ssimu ye ng'ayogera ne famire ye mpola mpola nga womanyi ng'otto tumubuze naye nga naye yeewuunyiza Omwarabu omugamba ogenda okwebaka obudde nga bukyali. Kati kumba Omwarabu yaleese eddagala n'alimansamansa mu ddiiro n'aliteeka ne mu mulyango n'amaliriza bulungi nnyo ne mu ntebe n'ateekamu. Kadaama entebe zaalongoosa n'ateekamu n'aliteeka wansi w'obutto nga Omwarabu amaliriza okukola emikolo gye ng'agenda. Kati ng'aggalawo ekisenge oluggi oluyingira mu ddiiro ng'akwata ebisumuluzo Omwarabu ng'abiwa omwana ng'agamba omwana kwata bino ebisumuluzo obitwalire Kadaama aggulewo alongooseeyo alongoose akole emirimu gye. Ng'omwana ajja bulungi nnyo ng'akonkona Kadaama kokoko nti jangu maama akugambye ogenda olongoose mu ddiiro. Naye omwana ebisumuluzo teyabikwasiza Kadaama yabisigazza mu ngalo. Mulabe Katonda byakola. Nga bajja bulungi nnyo kubanga oyo omwana y'omu ku baana Kadaama abasinga okwanguyira Kadaama kale kubanga buba Kadaama abaana bewaka abasinga obungi kale obamu n'omwana akutegeera ng'akwanguyira nga ne bw'omugamba ekintu njagala kulongoosa wano tagaana. Kati keeko akalenzi akato ke kalina ebisumuluzo nga bakkirira bulungi nnyo bajje bakole ki? Balongoose mu ddiiro. Kati Kadaama si ye yagguddewo, omwana w'ewaka ye yasigazza ebisumuluzo era n'agamba Kadaama nze kanzigulewo nga mumanye effujjo ly'abaana. Ng'omwana aggulawo oluggi ng'ayita mu mulyango. We baasoose ottega eddagala ng'ayita mu mulyango. Ng'omwana ayingira ng'amaliriza okugulawo nga ne Kadaama ayitawo ayingira. Kadaama nga mama ava waggulu mu kisenge gye yabadde ali awulidde olwo bagguddewo oluggi ng'ajja abuuza ani agguddewo awo oluggi? Ng'omwana amugamba nze nziguddewo. Mama ng'agamba ya Allah Allahu Akbar ng'ayita essaala nga tayagala kulaga ng'amala agamba Kadaama nti jjamu obutto mu ntebe. Omwana ng'adduka ng'era obutto abwisooka abujjamu nga bumanye effujjo ly'abaana era omwana eyaggyewo obutto. Kumbe wonna wonna omwana we yabadde akwata maama yabadde yataddewo dda eddogo. Wayise eddakiika ntono nnyo eddakiika nga 10 omwana n'agwa eri tandika okuggwamu amaanyi. Ne bayita mama n'atandika okusoma edduwa ya Allah ya Allah ya Allah ilaha illallah ilaha illallah. Essaawa zino omwana ali bubi takyayogera takyakola ki duwa ze ziri wali ze zisaala. Kakati njagala nkutuuseeko Kadaama ono ng'alukuvira ku ntono buli kimu nga bwe kyabadde engeri gye yasimatuseemu eddogo mukama we yabadde amuloga. Vidiyo gimpereka like wabula kawo obudde vidiyo yiyo. Mwasiibye mutya? Kansobere nti mwasiibye bulungi. Baana mwe let me tell you this story. Ekintuuseeko olwaleero. Baana mwe mbanyumiza ki bulijjo mpulira abaana banyumya nga sibitwala nnyo attention naye kyagudde ku nze. Olunaku lw'ejjo sinawala nnyo yesterday nakamate wange ngamba genda weebake zabadde ssaawa 3 ndoza ssaawa 3 n'eddakiika 4 something nengamba yiri nakamate abaddeko ekyokuŋŋamba okugenda okwebaka jjukira neebaka ssaawa 4 okugamba nti ze ssaawa zange ze nina okwebakirako ziba ssaawa 4. Baana mwe nga nyambuka eno waggulu nakima blanketi yange nazikirira wansi nabadde nina ebishotinzeemuko ku bwongo bwange nga nzira ku ssimu nga ziwera ssaawa 6 nga nnyimuka ngende nfuke
bebase mu ddiiro tugere mpola tebansanga bwensanga abaana nga bebase mu ddiiro nga nzirayo nga neebaka neeseebase nenzuukuka zadde saawa oba mwenda n'eddakiika ezigwamu nenkebera ku simu nga nina mesagi ze nasindikidde omuntu omu nga tannanziramu enzirika mwe baana mwe mmanyi ekisinza okunkuulako enviiri ku mutwe nze sizuukuka mangu nenzuukuse like omwami wange nga nkubira nga mulaga ndi mutulo like nga mmanyi otuloto okumakya bate ndi awo nga maama wange ankubira nga tunyumya baana mwe nga ekimaze enviiri ku mutwe nze sizuukuka nko siimuka nko saawa nnyo ez'okumakya mbu ntandika okkiriininga eva nkiriininga ntandika saawa 5 ku 6 lw'ennyangu yennyo saawa 5 nenzuukuka 6:7 nentandika okkiriininga baana mwe mbadde nakamaliriza fuleeni ey'okubiri tulina fulo 3 esooka waggulu nene ey'okubiri n'eya wansi neraika enkiriininga fuleeza 2 eno ey'okubiri n'eya wansi olwo mbanjira mbadde maze okkiriininga waggulu nga nina okkiriininga wansi mwana gwe mbadde ndi ku sinki njoza bintu kumbe okuŋŋamba ogenda okwebaka jjo babadde n'eddiiru yaabwe nga bamansa bintu mu nnyumba kyentegeddeko omunnyo gungutegedde nti guno omunnyo naye ate ebirala bye bagasseemu ebya white byo sikoze eki sibitegedde baasibyewo ennyumba bwe basibawo ennyumba njagala mumpe ku magezi awo mu comment section bwe basibawo ennyumba bawa omwana omuto ekisumuluzo nina wanene akaana akato kali mu myaka nga 9 kaana ako kanjagala nnyo nga bw'okiwulira kati nga bakagamba kampe ekisumuluzo nkole ki zigulewo ennyumba naye omwana yakoze eki yaguddewo ennyumba laba bwe bagamba omwana ani aguddewo ennyumba n'abagamba nze Juju anti nze bampita Juju tebampita linnya lyange kuba tomanyi kwatula sawundi y'amannya gange mwe baana mwe ng'omwana aggulawo ennyumba nga bagamba omwana aŋŋambe enfulumye obutto tulina like buziringa ntebe naye nga bapangawo bupange butto mwe baana mwe ng'omwana nyimiridde nno n'okuyimirira oba amagulu tegannume mwe baana mwe ng'omwana atandika fulumya butto ng'atwala wabweru nga mugamba nedda naawe bamuyita Kiyani nga mugamba nedda naawe obutto tubuteeke wano waggulu ng'agaana nga bamugamba leka Juju afulumye kumbe yamaze dda okukola ki okuyita mu mulyango mwe baana mmwe kumbe olukwe lwabadde lwani lwange jjukira waneno tuyina like lulinga luwanye luli mu kikebe naye buli we tuba tugenda okyusa amazzi tulina okukola ennyumba yonna tulina okugirongoosa mwe baana mmwe saa zino omukazi taliwo wenjogerera mwe baana mwe ng'omwana si yafulumya obutto omwana atabuuse mulyango kumbe nze Kadaama nze yabadde alina okusooka oyitamu ogwo omulyango oba ebisiraani byonna ebiri mu nnyumba mbiyoole nze nammwe naye mwe baana mmwe wenjogerera omwana ssaawa zino bamututte mu ddwaliro nga kawala ttaka olukwe terwabadde lwa mwana lwabadde lwange nga nze nina osooka mbuuke ensonga lwaki nze banziyizza nnyingire enneebake naye mwe baana mmwe bwe tuba tugenda okwebaka twesabireko nze ndowooza oba ani ampugudde oba ŋŋambe nti mwe baana mmwe we need the prayers oba kusamira weetaaga osamira oba kusaba weetaaga kusaba omwana gw'omwana bamutotte kawala ttaka nange olumaliriza wendabye kuba nze like okulaba ogwo omunnyo oba okulaba nti balina bye bayiye mu nnyumba nze omanyi ndeka ennyumba etukula naye ninnya wansi nempuliranga ennyumba ekambira eringa gye bayiiyemu sukaali maama kumbe naye mwe baana mmwe oba okyagala kisange ku kyeyo nze mpulidde nga neeraliikiridde ate nze sisoose kutiirawo
ne wanene omwana just tekitutte ebbanga kuba omwana wetumaliriza ofulumya obutto n'agenda naye bakakubuliri bwa maama ine mugamba naye fuluma nnongoose manyiko yenkagamba nti ngenda longoosa kafuluma olusi ne kankwatirako naye nno kato olusi ne kankwatirako naye nkalabye akaana keekubagiza kali wansi maama akagenza okukatunulako asabiddewo edduwa n'agamba ya Allah nenge bagamba lweyagaliza muka kitaawo duttira nnyoko kati zitosobola kunsombera ddagala n'olowooza nti onansobola mwe baana mmwe ekyeyo kizibu eyo ye story yange gye nsoose otteeka kuno ku social media nga ndabula abaana abali eyo mwe baana mmwe mubeera nga mu nnyumba ya mukama wo mulimuko omunnyo beta n'onaabako ogwo omunnyo kati wano balina sisoroti naye mukwano bamukukulira nanti omanyi kadaama nze nga nalongosiza mu kisenge nga temuliiwo nina okumubba mumanyi nti ekigambo kubba kiri part of the contract nze linawe nakisayininga nti I have to steal nina okumubba mwe baana mmwe twesabire ekyo ekintu kirina gye kinkubye wala nga ye mukiwulira kati omukazi ntandise okwekengera era abaana bagamba nti omufirisuuti wakugambanga ekintu oba nakuterekera ekyokulya nga badde takikuterekera notinga akantu ako nti waliwo ensonga lwaki there is a reason why nze waliwo lero ne bakasaa 7 8 ne bakasaa 10 ng'obudde bukedde naye newunyiza okuyingira obuliri ssaawa 3 akwana ade nina ebishoti nze obwongo bwange nga ndi sitaaka seebase ate saawulidde nga bamaasa oba otulo etwantwalidde bamansiriza naye mwe baana mmwe we need a prayer era obeera ngaeyo ng'olina omwana ali ku kyeyo oba ng'olina muganda we ali ku kyeyo ne bukya ne batakubira nti oba nadde Uganda ng'akyategeera thank God oba okusamira genda osamire mwe baana mmwe si byangu it's not simple abaana badda bawunze naye kiki bintu bye basanga mu mayumba g'abawalabu shaitan nyingi ate mulaba akabuzi kano nasooka nensiba akabuzi mu kiwato nali nsiimula n'akalaba nakera ku makya nga kakutuse kali ku buliri naye kano tekavaamu yakalaba n'amala n'abivaako kati tekavaamu sikaki mukama abankumire naye njagala ku magezi gammwe awo mu comment section nti singa kiba kigudde ku ggwe osookerawo oba otandikira bwa